Maziga Taata wa Spice Diana asibidwa. Muna 256 Maama we amukabidde bambi namala naddayo bibino alina byayogera video njina masawo. Full conference Museveni nga yogera ku bisiyaga nabyo mbikuletedde ba TikTok abasibidwa lwa bisiyaga nabo mbalina kale nga nyongera okujjukiza nga bweli enkola yaffe wano kwanda boy UG badde saba kano ka video kampeleka like mu mutima omulungi kabenga kasotuka omuntu yenna atayagala bayagala kulwanyisa bisiyaga bibino kale katugende maulega fe agalero olunaku lwajjo president amanyikidwa nga abawo president wa TikTokers yavuddewo na filing report ku ba TikToker abapromoting ebisiyaga wali ku app ya TikTok. Ebino nga mbitadde mabbali ndowooza ojjukira Calvin Kayanja kye yagamba muna 256 era nga bambi muna yabitegedde era bambi naddayo okusenseza era mwamulabyeko ne Derek muna togenda kuddamu kubeera kyekimu mu bulamu bwo, ogenda kutambula mu kkubo nga tokyewulira. Ekyokubiri ojja kunoonya weweekweka mu nsi eno gy'olaba ennene wabule. Tolaba nti ensi eno nnene, oyo omwana ajja kunoonya byonno bibya Calvin Kayanja byagamba muna bambi yamaze n'abitegeera bambi era yanaddayo okusensezze bambi eno nyumba nga woolabaawo bambi abantu basinga bavudde nga bagamba ennyumba si ya Gravity eno ennyumba ya Frank Ajja ndoza mu kimanyi kino yakulira Jja Live Entertainment eno ekola video z'abayimbi kuva dda era bagambe mweno ya achievement ya Frank Ajja esookera ddala kukyanga atandika okukola ki okutandika okushootinga video z'abayimbi ndoze mujjukira video z'abayimbi ezedda zalingako Frank Ajja kati eno nyumba bagamba mu ya Frank Ajja era nga Gravity yavuddeyo n'agamba wamugamba yajjamu amanyi kasita nga yange era nga nzira kute video era nga yange agambye tagenda balaga ebyapa byonna nga mbitadde mabbali ebya Nina Rose byatabuse dda mujjukira Nina Rose mwena mwali mukimanyi nti ebya Nina Rose ne Daddy Andrew ebyali byaggwa era abamali bagamba muno agulunga tugenda era nga bambi olunaku olwajjo Nina Rose yabadde ku interview emu n'agamba muno Abannayuganda ebuzibu omwe buli kiri kintu eki temufa kubibakwatako era nga Nina Rose yagambye she's perfectly fine in the relationship that she's in right now era baga kyategereseddwa nti no ali ne Daddy Andrew era nga bambi bali mu ssanyu jerere era nga bagenda bankupulengera ka video ke mu muwulire nga yogera nga America era nga bambi yagamba muno tamanyi Chosen Becky mu kwogera luzungu lw'Amerika yadde Chosen Becky amusinga ogenda ebweru ananga wata Uganda kale kababulengera video ya Nina Rose era nkomewo. For a minute, I was like, is she actually acting or she actually do this? Hold on, I'm not trying to promote violence. I'm only trying to let women know you have to stand up for yourself and for the one you love. Oh yeah, that's true. Now, I have a question for you for Would You Rather. Are you ready? Mm-hmm. Would you rather lose your ability to sing or never be able to look good in pictures? That's a big one. That's a tough one. You know she does both. I don't want to lose any. But you gotta choose one. Which one? And tell us why. I'd rather lose the way I look in pictures. Yeah. Okay. Why? Atabuse dda ekintu kya Museveni wamu n'ebya LGBT mundoza mubadde mubimanyi nti no Uganda yemu ku mawanga 7 jukira mu nsi eno tulina amawanga 19 mu meka mu musatu mu mawanga 19 Uganda eri among ensi 7 ezagaana ebisiyaga mu nsi yayo era nga bambi Museveni yavuddeyo n'agamba mbu he is proud ubera nga alwanisa ebisiyaga naye nga Abannayuganda ng'omanya bano bavudde ne bagamba muno ffe Museveni tumanyi tactics zo nina zokozesa era nga bagamba muno tulage empapula ng'ogamba muno ng'empapula ziraga muno tukiriza ebisiyaga mu Uganda era nga bambi kino kyakanze nnyo Abannayuganda era nga bambi kyabazibulidde nnyo amaaso nga bagamba kyaika ne Museveni akola ki aba playing obwongo era bankupulengera ka video ke mukawulire era nkomewo n'ebirala. In his tribe, there are 1 million of them in Uganda. Even the other guy is near there, the other minister. But in Congo, there are like how many million in Congo? 4 million. These are the group who stay around Beni, the town of Beni, North Kivu. Yes. So he's asking me in Swahili, the
the security in Eastern Congo, because he knows that the South African army has got units there, and now we are operating there. We are working together. We are working together because initially they came in to deal with the M23 when it had taken over Goma. M23. But now the other issues remain. ADF and all, because there are so many problems there. It's not just M23, it is M23 plus. So we are now coming in as East Africa to handle it together with them, and even the UN.